Oluvannyuma lw'emivuyo egize gyeyolekera mu kibiina kya Forum for Democratic Change FDC egimaze ebbanga kumpi lya mwezi mulamba nga gigenda maaso mu kibiina kino ng'entabwe eva ku nsimbi ezayingizibwa mu kibiina kino okukosa n'ekya ssaabawandiisi w'ekibiina kino Nathan Nandamafabi okakatika ku bannakibiina kino okulonda. Leero bannakibiina kya Forum for Democratic Change nga bakulembeddwamu amyuka omwogezi w'ekibiina kino John Kikonyogo ng'ono yalondeddwa okukulira akakiiko akanoonyereza ku mivuyo egigenda maaso mu kibiina kino bavuddeyo ne bavumirira ekyabamu ku bannaabwe okwanikwa obuzina bw'ekibiina kino. Abatulimbalimba abantu bafe abatugoberera netubabuzaabuza ati wondaba nga ndi wano banzize kukiikirira kibiina, size kukiikirira Besigye, size kukiikirira Nandala. Okulembeze bw'aba awuliriza eŋŋambo kiyinza okwonoona ebyobufuzi bwe. Tokimanyi situgamba Besigye yekka, naye buli mukulembeze wa Uganda aleme kuwuliriza ŋŋambo. Check before you speak out. Bano okwogera bino basinzidde ku kitebe ky'ekibiina kino ekisangibwa e Najjanankumbi olwaleero mu lukuŋŋaana lwa bannamawulire bakubye. According to Besigye, the major complaint was about the 300 million shillings. And that's why we discussed it. These other stories you hear that FDC received 7 billion, 18 billion. Nobody has told us about that, and it was not investigated. Even the 200. Okulekerawo okulumiriza ssenkagale w'ekibiina kino ku nsonga eziviirako emivuyo mu kibiina kyabwe lwa nsonga tebalina bujulizi bulaga nga bano bwe bafuna ssente. Besigye wanted it. Nandamafabi said he wanted it, but he wanted Besigye to prove that he took money from state. Bano era bakonye ne ku nsonga ya Dr. Kanokiza Besigye okugaana okukolerako Patrick Oboya muli yatika kuyege mu kalulu akagwa nga yeekwasa obusongasonga. As you know, FDC, we must have national character. That's the first thing we start with. Whatever we are doing, someone must come from east, north, central, and west. The first rule we start with that way. If we are choosing 4 people, they must be coming from those regions. Ku kya Dr. Besigye okugamba nti alipoota ya Dr. Frank Nabwiso teri mu makulu. Nabwiso avuddeyo n'ategeeza nti eyo ndowooza ye ng'omuntu so si kibiina. Yakitwala mu National Council. Neyaga nti waliwo miliyoni 3 no miliyoni 5. Sente ezo zaava mu State House. Mwennyini National Council netasobola ku resolvinga kintu ekyo. Ne wabeerawo meetings 4 Besigye ze yatuulamu ne banne ne baba Mwafabi ebusaabala ewa ambassador Birigwa Waswa bwe baalemererwa kwe kuteekawo komiti eno. Naffe kye twatandikirako okwagala okumanya zino sente z'ogamba nti Nandala mu State House zaali mmeka. Naga nti ye baamutwalirako miliyoni 3. Tubuuza lwaki baazikuleetera ggwe, not another person. Ensonga lwaki yeesiba ku ssente zezo kubanga ze zaamutwalirwa ate n'azikwatako n'akola serial numbers naki n'azitereka ewe mu gundi mu dduuka lye ery'ensambi. Kyokka bano bategeezezza nga bwe wakyaliwo ekisenge ky'okuteeseganya wakati w'enjuyi ebbiri eziri mu kwerumaŋŋana ekibiina kisobola okuddamu bujja. Tewo ne bannyabo tuwa message bannaffe aba FDC tetulina kireka kuleka kibiina kyaffe genda either side gw'otayagala. Jangu mundu olwanire muli gw'otayagala omulabe tebamuvotinga out of the campaigning mu November aveewo. Bino bwe bijjidde nga Honorable Ibrahim Ssemujjunganda ssaabawandiisi w'ekibiina kino Nathan Nandamafabi yamugobye ku bwasaabakunzi bwa FDC mu paalamenti n'amusikiza omubaka wa Mawokota South Honorable Yusuf Nsibambi. Mwami Ssemujju okumukyusa era bosi wa spokesperson up to now akyali gwenjogerera kati my spokesperson bakyusizza mu parliament ne bateekawo Misansi Bambi. Misansi Bambi nakkirizza obukulu obwo n'agenda butwala mu sinomu transfers ezaffe. Matiya Sekanjako yakusakidde eggulire lino ku Rakes TV Agalero.